Abasuubuzi abakolera mu katale ke Nakasero nga basuubula kaloti ate bazzeemu okwokubira enduulu nga baagala Ssaabaminisita wa Uganda Nabbanja aveeyo abayambe ku bakama baabwe mu katale kano ke Nakasero bwe baga nti babayisa ng'ekyokuttale. Bano nga beegattira mu kibiina ekya Kampala Fresh ne Kasitoda bagambye nti baliko amateeka ge bakkaanyaako okugoberera n'abakulira akatale ke Nakasero kyokka babakulira akatale bino babivaako dda. Nsaba atuyambe atuukirire tumubuulire ebirowoozo byaffe atubuulire n'omuntu gwe baabawo oyo oba simanya nti wa state house oba bwawa ffe tutegeere ekituufu kyennyini tukola na muntu ki balina bwenkanya. Omuntu asobola atya okugula motoka ya kaloti esawu 95 motoka nejja ng'amaze ogikolera clearance netuuka wano mu Uganda etuuke wano ne gavumenti ya Uganda batandika okutulugunya wano n'abasirikale nga bajja bakwata motoka kubeera n'obuvuyo ntweninga wano abaana of which it's not true. So mbadde nsaba manyi President Museveni abeerayo naye n'abanga abiraba abiwula n'obiwulira naye obuzibu bwe buli okutuukirira na programu nyingi. So tubadde tusaba maama Nabbanja yali okumpi afuneko olunaku at least ne watufusigiriza ennaku oba bbiri oba lumu aje afune endowooza y'abantu wa katale ke Nakasero mu kaloti wano we tubeera. Batunyigiriza ekaloti ekenya bamusobola nusu 2,000 bali bawana batugamba kaloti 3,000 bagala ffe tubayo sente zaffe bakule Kenya 2,000 bawule 10,000 lwa Kenya. Abasuubuzi bagamba nti bagezezzaako okugoberera buli kakwakkulizaako abateekebwako naye banokoddeyo omukyala ayitibwa Ndagire Emmculate nti asingira ddala okubatulugunya kwessa okwagala okubalemesa okufuna ekyokulya. Bateeka mu poliisi enguzi ne bajja wano mu katale ne batulugunya abantu bonna ne babakwata bukwazi. Ate bw'otuuka eri tebakuteekako omusango gwa kaloti wajira bakuteekako omusango mulala ate nga bakutidde bagamba nti noleze kaloti wulira naye bw'otuuka eri tosangayo musango ki gwa kaloti bakuteekako omusango mulala. Abantu gwe bemulugunyako bagamba yakoze olwokuna ate aleese emmotoka 3 olunaku olutali lulwe ate nga mukulembeze ekintu ekyo si kirungi. Yaffe bali mazeewo nga ffe abasuubuzi kati simanye oba mbu bakola shedu oba bakola biki bakola ebibiina naye nze nali mmanyi obeera mu kibiina teteeka ly'ekibiina likwata abo ab'ekibiina oba toli mu kibiina ebintu bye wabisasulidde omusolo wawaddeyo buli kimu ebintu bwe bituuka ku katale nga buli kimu owaddeyo guno omusolo gwa katale osasudde. Bambu twewandiisi mu bitongole wa associations zaabwe bweyabaali mu ofisi zaabwe kaloti bayinza okutekanga ku 10 ate eri Kenya nze ng'omuntu kasitoma oba omuntu gwe nali nkolagana naye kuva edda antunda kaloti 10,200 n'olaba nti enjawulo eriwo buli ku nsawo ya nusu 10,200 emmotoka weba esitudde ensawo 93 ng'omuntu atudde butuuzi oyawule 2,200 buli ku nsawo nga nze omuntu ali otobeera ssente ensula bweru bwe zikusange ng'otudde. Bano kati baagala Ssaabaminisita Nabbanja ayingire mu nsonga zaabwe kubanga omulimu gw'okusuubula kaloti nga n'okusinga bazisuubula Kenya gunaatera okubalemerera. Amanyiko kweno nsonga lwakuba tuli kumpi naye ewuwe wewali wano kumpi nnyo ne President Museveni kati twagala amanyi oba President agimanyiko kweno nsonga oba togimanyi kweno nsonga tusaba otuyambe ffe abantu ba wansi tuli bubi nnyo batunyikiriza batubba. President Museveni akimanyi tunekambo nitwakasota basuubuzi ba kaloti Nakasero otuse ekiseera tunde munaafu omukyala atugamba nti akola mu state ate wano otanga alusuubuzi surprising akwata abantu bayingidde mu lunaku lwabwe abakwata abatwala mu nkomera benyini abakyayo nga twasetimwendi bebakoze. Ensawo oyagala kusuubula emmotoka ya kaloti kuva Kenya olina kuweereza omugaga omulimi akoledde kaloti akuweereza emmotoka ya kaloti yayagala bw'ogenda omuwa ssente yaba akuweereza yaba akugulira kaloti mu ssente zo wogula emaali n'ogireeta wano ku ndaki oba ku kigobero wano kye yasanga ffe gye twatetenkanye edda
ng'obuyinza abatusingako okulaba nti batuukira embeera eno Katale Nakasero kuba tugenda kufuna obuzibu nze nga ayogera sikyasula ne mu nyumba kuba naakavaayo mu kkomera mu nnaku 3 nga Emmculate yasibye naye ng'okubuuza ekituufu kyasibiddeko tekiriiwo wabula akuteeka omusango nti violence wakoze bwoti atwekubira entuulu nga abakulembeze bannaffe bajje batuyambe kuba wano Katale Nakasero tuli bubi. Kyokka Emmculate bwe twogeddeko naye ku lukomo lw'essimu ebimwogerwako abyeganye ng'agamba nti abamwogerako baagala kumusibako matugambuzi kumuliisa ngo. Kaakati abaana abo nga bw'onoobeera n'amaka mubeeramu abaana ab'emputu abawulize ab'omululu n'abatamatirira ddala kwegamba nga bavudde ne mu kubeera omululu nga gufuuse oba mulugube. Kakati buli musuubuzi yenna asuubula kufuna si kufiirwa. Abasuubuzi bennyini abakwata ssente ne basindika e Kenya tewaliwo akomplaininga na schedule kubanga ffenna bwe tugigoberera tusuubula tufuna. Naye waliwo abafuuse ba bulooka b'Abannakenya abalimi. Essaawa zino nga kaloti bamugirayo ku 60,000 mu nnimiro nga ate abasuubuzi obusuubuzi tumutuusiriza ku 8,000. Mu 8 ogwo bw'aba atuukidde 8,000 tujja kwagala ndiyeko 50,000 oba ndiyeko 1,000 ku nsawo. Ono era alumiriza abasuubuzi okulemererwa okuteeka mu nkola ebyakkaanyizibwako byagamba nti bye bifuuse kanaaluzaala. So mu busuubuzi bwonna ne bwogenda n'otuukirira aba watermeloni, ab'ennaanansi n'ebibala ebirala kajibe micungwa bonna balina schedule ze bagoberera. Naye ffe twajja ne tusangibwa nti tulinako abaana abasusse okubeera ab'emputu esembayo. Ompulira ssebo? So buli busuubuzi oba buli butale mu buli department tulina obukulembeze obw'enjawulo. Abo abantu abakutuukiridde era be bantu be bamu abalinga balwanisa mu former RCC yagezangako okututabaganya oba okututereeza. Ompulira bulungi ssebo? Mpulira. Tewaliwo yali asibiddwa nti ku bwereere bamusibye. Nedaseba ate bo bennyini bamanyi okukuma omuliro mu bantu. Kati toyinza kulaba nga abakola ku byokwerinda balaba abaleese akavuyo mu katale. Guno si gwe mulundi ogusoose abasuubuzi ba kaloti okuvaayo ne beekubira enduulu nga bagamba nti batulugunyizibwa era nga ne gye buvuddeko gavumenti yayingira mu nsonga zaabwe. Kyokka kyannaku okubanga ne gye buli eno tezigonjoolwanga.